munzikirize nga bwenkola bulijjo mbeere very relaxed. Omukono guno ngutadde na mu nsawo kubanga njagala tukyakale ffenna. Twatuula nze ne Honorable Ssenyonyi oyo nga tuli mu office ya Speaker, Right Honorable Amongi Triple A. Ne bandagira nti mala ensonga zino. Nange nengenda because government eryemu. Nengenda ewa Brigadier General Isoke nga yakulira State House Anti-Corruption Unity, President Museveni gwe yakwasa gwentuukirako amangu ng'ekintu kyonna kirina okukolebwa ekyetaagisa essaawa eyo genda w'omukulu abamukumira mangu essimu. Ne mutuukirira ne mugamba kola bino era ne mpandiika ebbaluwa erwa Right Honorable Speaker ne Leader of Opposition ne mwakopi ne mugamba nti bitandise. Njagala okwebaza Honorable Ssenyonyi kubanga abadde mugumiikiriza, kubanga essaawa yonna akuba n'agamba nti lipoota, abantu baagala lipoota, ne mugamba nnindako. Nange nensuuka mu bali abakola lipoota ne mbagamba nti bannange lipoota Ssenyonyi andi bubi. Oluusi bw'akuba ne ngamba nti Ssenyonyi akubye naye siina ansa, naye ate nina okumuddamu. Ne muddamu ne mugamba ssebo lindako, nindeko kiseera ki, always ayagala timeline. Naye olwaleero lipoota yawedde. Waliwo akagambo ako akaliko entry temukatya, kubanga nange nakitegedde nti waliwo obooli awo abanoonyereza be bataakutteko. Nga kati lipoota ya Honorable Ssemujju eno mulimu ebintu obooli awo bwe bataasobola kutuukako n'ebirala bino bye mwogedde. Ebyo byonna tugenda bikwata mu binkwasa nze zennyini mbitwale wa Brigadier General asobole okubissaamu. N'olwekyo tewali kigamba nti ebirimu tebigenda kukolebwa. Naye twagala ebe ng'ejjudde kati nga bino byempulidde ne Ssemujju byatugamba byonna bibeereemu, kubanga twagala lipoota emu eya gavumenti eneekola buli kintu kyonna. Kaakati luli ssebo twali naawe eri ekintu ne mbagamba nti kiggwa leero era ne kiggwa. Leero zize wano kumala kintu kiggwe, leero wano kiggwe. Olw'abalooya bannange abali opposition, ffenna gye twalayira nti constitution eno gye tujja okugoberera eggwanga lino, ng'eggwanga lino lifugibwa era akatundu kano konka nkasome mumanye nti no kali wano, kubanga Honorable Ssenyonyi yagambye nti abantu rights zaabwe. Mwami Ssemujju bye byogera their rights, bonna bannayuganda oba bali mu kibiina ki oba kiki, zeno ze rights zaabwe ziri mu constitution. Kagamba wano ettaka liri mu bannayuganda ye 237 lyammwe bannayuganda. Ettaka eryo ka article 2 kano kagamba libabeeramu nga liyita mu ki, mu tenancies. Kati tenancy ezo sub article 3 negamba nti customary, freehold, milehold, leasehold. Kyokka waliwo owokusatu ategeddwako yewe ekibanja oba atalina kyapa. Article 8, sub article 8 kangisome mu bujjuvu mpola mpola mu Luzungu kuba olulimi lwa constitution, oluvannyuma tunakyogera mu Luganda. Egamba upon the coming into force of this constitution, nga constitution yo ne ezze okutandika okukola
olunaku lwe bagisayininga. And until Parliament enacts an appropriate law under clause 9. Clause 9 eyo egamba nti within 2 years after the first sitting of Parliament elected under this constitution, emyaka 2 nga Parliament erondeddwa mu constitution eno Parliament esooka ejja kukola etteeka erijja okukola ebintu 2. Ekisooka civil relationship wakati wa bano aboogeddwako mu 8 nja kuddayo mbogere civil relationship eyo. N'ekyokubiri esseewo etteeka ow'ekibanja mwanayita okufuna ekyapa. Wano bakiwandise bakiyise registrable interest. Registrable interest yeba interest gy'olina mu ttaka, kati interest yo eyinza okuba freehold eye registrable interest oba mailo oba leasehold. N'olwekyo etteeka bwe linaaba nga likoleddwa, bano ababadde tebalina byapa nabo bafune ebyapa. Kati honabo Ssemuzu kyagambye interest 2 ku ttaka lyerimu. Eyokubiri ey'abatalina byapa esooka yeeno registrable interest bazoogedde ze tenancies 4. Sub article 8 neryo kegamba nti the lawful or bona fide occupant lwe lulimi lwa constitution olw'ab'ebibanja abatalina byapa. Oba ali mailo land oba ali kulya mailo, freehold land oba ali ku freehold, leasehold land oba ali kulya leasehold shall enjoy security of occupancy on that land. Oba lino ettaka lya mailo lya Kakungulu lya Kisosonkole lyani ku mailo, oba lya leasehold nga yafuna lease okuva mu Uganda Land Commission oba District Land Board, oba nga alina freehold yafunako freehold yenkanakana nga mailo. Omuntu oyo yetafaayo oba ekyapa kyo kyolina kya leasehold oba ekyapa kyo kyolina kya freehold oba kya mailo, kasita gwe ng'oliko ow'ekibanja omazeeko emyaka 12 plus olina security of occupancy, tewali akukwatako. Bannannyini 2 kati bebo bano bahona babadde batugamba alina tenancy registrable interest n'ekyapa, naye ku kyapa ekyo alinako ekyapa ekyo waliwo abatuddeko. Abantu abo balina constitutional guarantee of occupancy, tewali abakwatako. Kakati sebo ba honorables tulina okujjawo obwannanyi buno bw'emirundi 2. Wano wenjogerera ono atudde ku kyapa ku ttaka kuno ow'ekibanja occupant oba bona fide oba legal, obwannannyini bw'obwo okubeerawo bw'amaanyi nnyo okusinga ow'ekibanja ow'ekyapa, kubanga ow'ekyapa talina constitutional guarantee of occupancy. Bw'ondeetera ekyapa kyo n'okiwuuba n'ogamba kyapa kino kyange, oli mugambe nti nkwebaza okubeera n'ekyapa, naye nze ndiko nina security of occupancy constitutional. Ate eno article ey'okubiri nayo kangisome mugimanyi kakati. Nina directives His Excellency the President yakola okunyweza ekintu kino. Engeri gye nina abaka ba Parliament ngenda kwegendereza
Nadala Semonju 19 endala ya 28 February 2022 nzibasomera bwe nti ekisooka ng'asinza mu buyinza buno nga constitution bwegamba ow'ekibanja alina obwananyini bw'ekibanja era takwatibwako. Ekyokubiri, tomala gajja n'ogamba ow'ekibanja oba atalina kyapa ti nze nina ekyapa n'olwekyo weegule, njagala weegule. Toyinza kwegula ku kikyo. Ekyokusatu, toyinza kujja nti kino ekibanja kyo nze nina ekyapa, ekibanja kyo kinene nnyo, yiika 7 kankuwa ekyapa, kuyiika emu ebirala mbyeddize, oyo oba mubbi. Ekirala, oba waguze ettaka n'ojja n'ogamba timunguze, bwe bagaana oggula wagula mpewo. Ekirala, bw'oba era nga leader of opposition bwagambye, bw'oba nga oyagala okugula kibe ku basis ya willing buyer, willing seller. Bw'oba akuwaddeko $3,000,000 n'agamba nti ebisatu ebyo nze sibyagala, nze ngamba 5 ndekera akafo kange, bw'ataleeta 5 sijja kuvaawo. Eyo lwaitiyo esekosi kubanga kikyo. Naddako n'agamba bw'ati, omuntu yenna agoba ow'ekibanja nga bino byonna waggulu omaze okubitegeera, asaana kukwatibwa agalibwe ng'amateeka bwe. Era naye kinsanyusiza nnyo kubanga wona bagambye wano nti ate ab'amazzi bajja ne babafuna abantu bonna ne babasasula, abayunula bajja ne bafuna abantu bonna. Kakati ekitegeeza mmwe muli abamanyi abali ku kibanja mumanyiddwa, n'olwekyo tewali abakwatako, temulina gye mulaga wano wammwe. Era yenna violating ekintu ekyo, sebo abajja ne bakola trespass. Whoever comes a trespasser, malicious damage to property, forceful entry, sebo amateeka ago gonna we gali. Nze kyokka simanyiyo wano mu constitution gyekutte ffonna gye twakwata, simanyiyo ali waggulu w'amateeka. Kubanga n'owa poliisi bw'abaza okukukwata akuba saluti n'agamba nti nkukwata okusinziira ku section eno. Kakati ojja otya ku bantu n'omala gakuba n'otwala. Mwebale nnyo bannanga opposition kubeera abantu balungi, kubanga abantu abo abajja ffe tukirika mu mateeka Floric of his own, bwe bajja ate outside mu mateeka ne bakwata ne bakubakuba abantu abo bali si bapoliisi baba balina kukwatibwa, bakwatibwe basibwe. Eryo ly'eggwanga eritwalibwa amateeka. Kakati sebo era njagala okulagira bwe nti pulezidenti yagamba nti abo bonna abaagoba ku ttaka nga bo bagobeddwa gavumenti ebazzeeyo. N'olwekyo bonna ababadde bagiddwa ku ttaka lino bonna bagenda kuddayo olwaleero.